Please clear. Wolabira bino nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ayingira mu lubiri ate afumbire emisinde egy'amazaalibwa egy'emyaka 71 egy'ekitiibwa yo Ssaabasajja Kabaka ayingira. Yo tadwayo. Banji? Oi, so. Oi. Hey. Ojaliyo. Aunda banga tambula. Tujuange. Lumuandika. Era inamuleka wansa mulekewo wansawo. Basi mnavyo mnasingajia. Sina mjia. Tukiyo rubaga. Zija. Ina itana mundiki. Nina simu. Rajiko ina simu. Sema tuli live kusigese mandu. Meya wawa. Mwangelo kansa. Oh chito. Tiri ku live. Kale bako kyogamba abantu bakabaka bali kusigese. Njagala kusooka okwebaza Katonda sobozesezza okutuuka wano
tusanyuka ne Ssaabasajja Kabaka nga aweza emyaka 31 ate n'okwebaza 71 ate n'okwebaza administration yaffe y'Emmengo olw'enteekateeka buli mwaka ekyamazima ebibala bizzaamu amaanyi okutulina kwongera bwongezi kukwatagana nabakama baffe ne batugamba tetubikola. Mwebale nnyo mwebale Ssaabasajja kwagaliza amazaalibwa amalungi ag'emyaka 70. Webale nnyo webalire ddala. Oyo ye Meeya omulonde owa Kyengera Town Council, y'omu ku bantu ba Kabaka abangi ennyo abali mu lubiri abazze okwetaba mu misinde gino egy'amazaalibwa ge ag'emyaka 71 egy'ekitiibwa. Tuli ku CBS Emmanduso. Webale nnyo webalire ddala. Kale eyo wempeera bwetyo bwebadde mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Emmengo olunaku olwaleero bw'abadde omuteregga ng'atuuka mu lubiri lwe okusobola okusimbula emisinde. Gino emisinde nno gye giba gikulembera amazaalibwa ge. Tukimanyi bulungi nti olunaku lw'enkya ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno gwennyini era omwaka guno ge mazaalibwa ga Ssaabasajja. Olwaleero bwe basobodde okudduka emisinde bulijjo mulaba nti waakiri bagidduka ne wayitawo ewiiki nga tetunnatuuka ku mazaalibwa, naye ate kati wiiki ewedde yali ya Easter era enteekateeka kwe kukyusibwamu nti zikolebwe olunaku olwaleero olw'Essande ate enkeera amazaalibwa ge gakuzibwe. Ono nno aweza emyaka 71 egy'obukulu. Egya Ssaabasajja tugamba nti aweza egy'obuto, naye era twebaza Mukama amukuumye n'amusobozesa okutuuka ku kkula lino ery'emyaka 71. Embeera tebadde nnyangu, bangi baali baggwamu essuubi nga bamanyi nti oba Ssaabasajja Kabaka tasobola kutuuka ku myaka gino olw'embeera eyayitamu emabega awo gye twalabako eyatuuka n'okumuwaŋŋangusa bamutwala e Namibia. Buli muntu yasabanga Katonda nti Kabaka waffe mwongereyo sekendi chance, era Mukama Katonda yasobola okuwulira essaala z'Abannayuganda n'amwongera sekendi chance. Kyova olaba nti kati tusobola okuba nga tumulabako nga wali mulamu, era twongere okusaba Omukama Katonda ayongere okumutukuumira, twongere okumulabako n'emyaka emirala egijja mu maaso mingi nnyo nnyo, kubanga Kabaka Abaganda bakyamwetaaga era Bannayuganda bamuyinamu essuubi lingi nnyo nga Kabaka wa Buganda.